njagala okubebaza olw'okubayita ne mubaawo ate era ne mujja mu budde nga kyamazima olwaleero ye press conference egenda okuggulawo campaign eno. Tukikoze nga kitonotono nga twagala okubanga nti amaloboozi agali wano ge gagenda okutwala ly'eddoboozi erigenda okutwala abantu abalala okutegeera ki ekigenda mu maaso. Kyova olaba nti ebisinga obungi tuyambo tugenda kugyogerera wano naye nga ekyamazima omukolo omutuufu gwankya nga ngenda okubeera nominated okubanga ndi mbaka okubanga okwesimbamu mu kifo ky'omubaka wa palamenti nga bwe ngenda obanyonyola. Okusookera ddala nze ng'omu ndi mbaka omukyala owa Mukono district nga mbadde mu National Unity Platform era nga nze omu kubakiririza mu kuwa values eza National Unity Platform. Naye kyamazima olwaleero olunaku olwaleero lwe lunaku lwensazeewo okusalamu okubategeeza mu tuluba kimwe ngenda okutambulira mu campaign eno nga sikyaliwa National Unity Platform. Naye nga mabulirayo katono nnyo just brief facts ku kino ekintu kye ngendamu ti one ngenda kujja nga independent. Okujja kwange nga independent tekitegeeza nti njawukanye n'omulamwa oguliwo titwagala kujjako President Museveni. Ate nga nze nsuubira era n'omutima gwange gwonna gukkiriza nti President Kyagulanyi yasobola kujjawo President Museveni. Era nga tugenda kwawukana n'aba National Unity Platform nti President Kyagulanyi ye President waffe addako. Lwansonga nti n'abalala aba political parties abalala balemereddwa okujjayo omukulembeze agenda okwesimba ne Kyagulanyi okujjayo ani President Museveni. Kitegeeza n'abamu bakkiriza nti nno President Kyagulanyi Ssentamu ye President addako. Ekyandeetedde okubeera independent bye bino byengenda okwogerako wammanga. One, kadi nga emumanyi yaweereddwa omuntu omulala era nga yagiina nze sikyagiina. Naye nze kyenjagala okwogera ku ekyo nti process eyakoleddwa okunzijjako kadi bagiwe omuntu omulala teyabadde fair. One, baatugamba nti bajja kusinziira ku 60% ku ground then tugende mu voting bafuneyo 40% baba ranking muveeyo nga the winner has it all. Ekyamazima emyaka ena gye mbadde mu parliament bannamukono bakitegedde era bamativu timbakoledde. Era mu kubakolera nasuubira nti ekibiina kyange mwembadde ekya National Unity Platform kigenda kola due diligence okulaba nti nno kikola okunoonyereza okumala okulaba nti kironda omuntu oyo alina percentage eyo etukagana ku 60%. Naye kyanneewuunyisizza nti gwe bawadde kaadi y'omuntu eyakava mu NRM 6 months ago nga ne mukamyufu akaaliwo ekisanja ekyawedde yafuna obululu 10 mu district nga n'akavaamu era teyagenda mu general elections. Yoyo gwe bawadde kaadi eya National Unity Platform bwe yasinza ground. That is one. Two, omuntu oyo nga yakamala okwendoosinga President Museveni nga sole candidate 2026, 2025, 2031. Yes. Nga akakasizza abantu b'e Mukono nti President Museveni ye President addako. Yoyo omukyala gwe bawadde kaadi nti kati essaawa y'olwaleero yakkiriza nti President Kyagulanyi ye President mu myezi 6. Naye twayita mu vetting process n'ensuubira nti ffenna era twayita mu mutendera ogwo okulaba nti nno era bafuna omuntu ategeera ensonga zaabwe era addamu ebibuuzo.
kyamazima nze ninnabateeka ebibuuzo n'ebbanga lyemmaze mu byobufuzi bino naddala ebya opposition kubanga nze ndudde mu opposition okuva nga nsoma paka kati siwagirangako President Museveni mulamu bwange n'olwekyo bwe nayingira mu kibiina kino ekya National Unity Platform nategeera nti biki National Unity Platform byeyimirirako era ebyo byennyini byebibuuzo ebibi batubuuza nga namazima nabiddamu bulungi ne participation mu parliament nayo bagitubuuzaako era nga nsuubira sikusuubira nabiddamu nga bwe birina okubuuzibwa nga omuntu bw'alina okubiddamu so mu mbeera eyo neneewuunya ekyamazima omuntu jajje percentage eyo okubanga nti asobola okuba nga aweebwa kaadi n'okusinziira ne ku background ye so mucho nefuna nga nefuna obutali bumativu era nekola appeal twakola appeal wano nga appeal eno yakolebwa constituencies nnya buli constituency yafuna appeal yayo nange yange ng'omuntu chief petitioner okulaba nti nno tuwulirizibwa National Unity Platform kwaka akakiiko akawuliriza petition batugamba kimu tulindeko olunaku lumu batuddemu nga bawulirize petition yaffe ne tuba bakaka mu nnyonnyo kuba abaana baali bazenga kwegamba bo nga tebagala kumanya naye nabakakanya kubanga nze mbeera zange naye bwe twawuliriza nti nno batugambye tulindeko olunaku lumu olwo lwayita n'olwokubiri ne luddako kyamazima twalaba nga tewali hope kwe kusalawo okujja independent kitegeeza nakola kyonna ekyetaagisa mu mitendera gyakyo before nga sinaba kubeera independent era nga okuwulirizibwa faffe baba bakuwulira tebaatuddamu n'olwekyo mu mbeera eyo ekyo kyekyansindise okubanga nti kati since siwulirizibwa era siwerebwa decision therefore let me come up and stand as independent era ng'olunaku lwaleero ndi clearing nti ndi independent. Second version of the story is nganze omwana wa Buganda wano omwana yeddire ngabi muzzukulu wa Nsamba muzzukulu wa Lemia Sajjabbi muzzukulu wa Mazinga njagala okubategeeza nti mukunzijjako kaadi tekyakolebwa muntu omu twalinamuko ku mikono muno mu district egy'abakulembeze abamu abalinawo omukono nga bo balowooza tyanabukeera nti ye tasobodde kutambula mu nkwawa z'abantu abamu kakati n'asalamu obutasobola kutambula mu nkwawa z'abantu abamu ne basalamu nti nno ekyo kyekiba kimumisa kaadi kyamazima Secretary General bamubuuza ne bamubuuza nabukeera obutamuwa kaadi kyali kimu alemedde okukwatagana n'abakulembeze banne nga naye nga mazima mu kudetermininga omuntu okumuwa kaadi mwalimu konti sigenda kutambula nono nina okutambula mu nkwawa zoono oba nkwawa zooli. I take the whole district, some of these people, my fellow candidates, nga batwala constituencies. There is no way when you kutambula mu nkwawa z'omuntu atwala constituency. Because I have 4 constituencies. Therefore, in short, mukulemererwa obutatambula mu nkwawa z'abakulembeze abamu kwe kwanviirako era ekizibu ekyokubiri ng'era nakyo kirambikiddwa Secretary General Louis Rubongoya okubanga nti nyimuwaki kaadi. Naye nze njagala okwebaza bannamukono nti we baawulira ebyo nga bigenze mu maaso era nga bitambuddewo ebityo ne bagamba nedda ffe tetuli bamativu era tukweyungako okubanga nti ojja independent naye ffe yeggwe omubaka akyakoze gwe tuwuliriramu era nga tukusaba jangu weesimbe mu kifo ky'omubaka wa palamenti ekya Mukono municipality era olwaleero genda kwesimbawo ku ekyo ekifo eky'omubaka owa municipality era ku independent. Era okusinzira ku nnamungi w'obuntu eyali ku kitebe ebbaasi zaalinga 5 ekyo kitegeeza nti nalina obukulembeze obuvaako emabega obwo bwenzikiririzaamu nze maanyi g'abantu ge gambeezaawo wano
era amaanyi g'abantu kyova olaba nti nno nsobola okuyimirirawo n'abantu basobola okuyimirira nange ate nga ndi wa independent. Lwansonga twalibadde tugamba nti kwegamba ekibiina bwobanga oli wa National Unity Platform olina kukkiriza oyo omuntu gwewawadde kaadi otambule naye oba oyagala ekibiina okugenda ki mu maaso. Naye ekibiina kyekitayagala genda mu maaso kubanga kyekyakusooka okukola ensobi nekiminsiriddinga n'entambula bweti naye singa kyatambula n'amateeka nga bwe galina okuba kyamazima nalibadde sivaayo nga independent naligambye okay fine ansinze nenkola ki nenzikiriza naye kyapabya nange nenkola ki nempaba n'abantu ne bawaba kati abantu mu bunyivu obungi oba mu ssanyu eringi nnyo bakkiriza era basazeewo nzije wano nesimbe mukono municipality okusinzira ku buweereza bwebawadde. Era nga njagala okubategeeza ebintu bino mubimanyi byenkoze sigenda kubyogera naye teriyo mubaka yali awadde buli mulukate nti n'obutebe wano emyaka egyo ena teri mubaka yali akoze enganze mu parliament nze ku answered wendi emirundi egiwera. So where are you going to prove me wrong? Therefore ndi farm era nga mbakakasa nti tugenda kutambula n'abo abampuliriramu naye ng'ekintu ekyo kimu nze bino byonna tubikola naye nga nze njagala President Museveni kuvaamu ki ntebe. That is my agenda. Akute independent, akute PFF, akute NUP, abakute wa FDC. Our agenda is okujjako kina munachi nakyemalira. Kakati ng'omuntu agenda okujjako munakyemalira aliogu ye President Kyagulanyi Ssentamu. Sigenda kwawukanako n'abaagala okukyusa Uganda era okugenda mu Uganda empya. Ndi wamu nabo ate nga nsigala mbawa ekitiibwa ba National Unity Platform nti Mukama Katonda atutambuze bulungi nze nga kyenjagala okutuukamu yensi ensuubize. In my conclusion, this goes to my voters anti abantu bange benkulembera mbasuubiza mbalayirira ekkubo lye tukutte sigenda kubaswaza kubanga montestinzeeko nga ndi ku district ey'amagombolola 18 ebyalo 7 almost ebizinga 35. I have moved and traversed the district and they can testify that I have moved there and I have worked. Era kyannaku nnyo nti bakyankaayanira era bakyayayana okubanga nti nene simbe ku district but nze ng'omuntu mbako nange bwe neebaka ekyobugazi nendowooza nemmanya nti nedda kino kyekigenda okutukolera ate era sikute wabi na wano nawo weetaaga kununulwa mwebale nnyo okumpulirira. Tewaliwo kintwala mu constituencies ndala ng'ate nga wensula ekindese wano nti nsula wano mbeera wano. Abantu bange bentwala kijja banguyira okuntuukako mu budde okufuna services nga nsula mu bo. Nze ndowooza kyekisinga obulungi okusinga ogenda okwana na constituencies ndala nazo naali sisobodde naye ekyamazima nsazeemu eno wano wensula nsavinga abantu bange bulungi nnyo. Wano tewaliwo kifiiriza nabagambye oba okutte ki kasita obanga oze okugjako Museveni ekyo kitwagala. So wano tewaliwo kye bayita kifiiriza. We are looking forward to removing President Museveni from power in whatever angle you take or direction. Bali nnyo ekyo kyo nga womanyi kati abantu baffe tubamanyi bulungi nnyo ate era namwe mubamanyi bulungi nnyo waliwo mu politics kye bayita propaganda. Kakati kyamazima ebbanga lyonna lyennesimbi okuva 2011 mpaka 2021 bambi newoba tewagenda kusoma nga weerabidde wali badde ojjukira noddayo nosoma. That is propaganda totally. Bo electoral commission babadde balinda kyokunsazaamu buli lwakidde. So nze bino mbisuubira bye mbaddemu because okuba we nayingira mu bukulembeze buno
babadde bansojja n'ebigambo bibadde bingi nnyo naye nze olw'okuba nze nayimirira ku kimu service delivery I decided to play a deaf and a blind eye. So I went to school and that is it. Tebaali badde nga banominatinga 2016 22 2011 nga nkyali bitya kyasoma actually 2011 I was in LDC when natandikira. So that is their propaganda and I won't take that to derail me from my mission. Tawamu nga opposition gemaanyi okujjako President Museveni. Naye nga womanyi byali osobola okuzaala abaana batano abasatu ebakulamira ababiri ne bakufuukira ekizibu naye nga bonna baki baana ate nga bakuyita maama oba taata. So mukyo ekyessanyu ekiriwo nti bonna baagala okujjako President Museveni, all these political parties. But okwegatta kwe kukyagaana nenze ekisanyu n'obuvumu okwegamba obunzizaamu amaanyi nti we are all having one common goal. That one of joining tubeere nti nno tufuna agundi omu one mouth piece. It is individual that I cannot speak about. But those who have joined, they are still coming at the end of the day. Abajja joining up President Kyagulanyi and we will move. But to me, I think let's put our heads up. Buli omu waali atunuulira ekyo nga tugenda kujjako Museveni, buli omu waali mu pate ye oba si pate naye nga ekiruubirirwa kyekyo. Oza esookera ddala ekikulu ekyaffe tusooka kujjako Museveni Kyagulanyi atuule mu ntebe then ajja kukendeeza ne ku babaka bano. Naye mu kyo President Kyagulanyi waba atudde mu ntebe ebintu bino byekola kati kambabuulire wano oba ofumba enva naye olina onnyaanya n'obutungulu n'obunzaali byonna birina okugenda mu nveeza at the end of the day ofune test si bwe kiri. So meaning test eyo ne bw'osookamu akatungulu n'osookamu ennyaanya byonna by'osookamu ekisooka kinne waakyo ffe twagala testing eri emu. So kyenjagala okutegeeza things will align themselves once President Kyagulanyi is in power. For as long as your opposition ng'ogenda kumusupportinga ng'ali mu ntebe ye, we will work with them and we see how we put Uganda to a new Uganda. Ekiwanga omuluka n'atabuulirirwa tuli basanyufu nnyo ne mwannyinaze ono obutatuddukako naye tufunyemu okutya nti ayinza okugaana olw'ebyamutuuseeko ku kaadi. Tulina obuzibu emukono y'abantu abamu mu ndwadde ennyingi asalawo nti yekaafuuke kkookolo naye kye yeetuumye. Tulwanyisa mwami Museveni kuva ku ntebe bannaffe nabo tebavaako ate nga bye bannankyukakyuka n'osaba ekisanja ekisooka ekyokubiri ekyo ate bano onaafuzeeko ekimu oyagala omulwanyisa yakole ki aveewo. Mutabanga ekyokumuwa ebisanja ebibiri n'omugamba n'onyaako ate ekifo ekirala w'oba ojjira. Kyalo ono atukoze bulungi kwawukanako ngera kya ofanagani kyamaani oli Museveni nabwetika nembuteeka ku erefu ne tenti ey'ekiwanga mawotto n'ey'omuluka nayo nenfuna kirungi abateesa bateesa naye mukyala muteesa naye atagattako n'ebikolo. Osobola okuteesa ebiteeso ne bitayitamu ffe tuba tuviiriddemu awo naye si balwaki mubaka togatta bintu bibiri n'ogatta okuteesako n'okukola. Simanyi obubaka wawaganira kuwa muntu kintu n'otuuka n'okugula booda n'ogisasulako kitundu omubaka omulamba n'ekulema muswaleeko bannaaye. Nfa Nabukeera bwe muweera obujulizi seetiiririra tufa tukiikiridde bulungi era asaba abatuuze ab'omuluka bwange ogw'esseeta tumwongere omukisa ayongere tukiikirira. Nfa Nabukeera mu kutukiikirira ebikozesebwa bituwadde waffe mu ggwaffe tenti yagituwa ali n'atakomawo n'atugula tenti ey'omuluka gw'esseeta eri mu kirowooza n'ambulensi yagigula n'okuteesaateesa. Nolwekyo abatuuze b'esseeta mbasaba tumwongere omukisa ayongere tukiikirira mmanyi ajja tutwala ku Uganda empya. Kyagulanyi nga ye pulezidenti waffe. Era ddala ensonga nnyingi nnyo lwaki twasazeewo tugire ku independent. Ffenna ababaddewo nga balaba presa za Honorable Nambooze. Honorable Nambooze atambula n'abacandidates abali ku independent. Kati nga ffe bafutusojja ba NUP kitukaluubiriza nnyo. Ekibonerezo kyokka kye tusobola okuwa Honorable Nambooze
naffe kwe kumuleetawo candidate ali kuki ku independent kubanga bwe muba mulaba abantu batambula nabo era nabo si bakandidate ba NUP so ensonga eziri wano mu mukono lwe yalamu era njagala osindika obubaka buno eri Nambooze Honorable Nambooze tujja tugenda kukusangawo tujja ate tugenda kufuna